Company evunaanyizibwa ku empuliziganya mu ggwanga ya MTN nga bakulembeddwa mu ssentebe waabwe omukulembeze wa kampuni eyo mukulamanyiddwa nga Wem na report bakinoganyiza nti si kituufu ekyagenda maaso n'okuba nate nga kyogerwa abantu ab'enjawulo nti kampuni eno oluvannyuma lw'okuvaayo nate neewa bannayuganda okuba nga bagulayo emigabo bagenda kudduka bave mu ggwanga. Wanagamba nti babasaba ku matugambuzi kuba lisango. We are not selling because we want to run away. We are also not selling because we would have too much debt, as some analysts were claiming. Abakulira kampuni y'ebyempuliziganya ya MTN beeganye bibadde byogerwa nga bwe bagenda okudduka mu ggwanga wakati mu kugezaako okuguza bannayuganda emigabo. Wem na Harepte Senkulu wa MTN Uganda agumiza bannayuganda nti newankubadde wabaddewo ebyogerwa enteekateeka y'okudduka mu ggwanga tebagirina. So MTN is not going anywhere. MTN is staying in Uganda, and because Uganda is our home. So let there also be no confusion at all. It's not because other companies have closed the shop that MTN would do anything on the like. On the contrary. Ono agamba nti bagenda kwongera okusiga ensimbi mu ggwanga erya Uganda akase kamu mu obuwumbi busatu. And committed to a 1 trillion Uganda shilling investment over the next 3 years. So I don't think a company that is investing 1 trillion shilling in network expansion is going to run away anywhere. On the contrary, they are going to stay to make sure that that investment is paying off dividends. Anyonyodde lwaki MTN yasalawo okuguza bannayuganda emigabo. We understood that it would be a great opportunity to give a chance to thousands of Ugandan investors to own part of this company. So we turned an obligation also into an opportunity. Webutuukidde olwaleero nga bannayuganda abaakagula emigabo bali emitwalo 600 wabula n'abasaba okwongera okweyunira enkola eno. As of yesterday, we have more than 60,000 Ugandans who have opened their new SCD account, which is a great success because it more than doubles the number of SCD account holders of the USC in just a few weeks' time. Wakati mu kwongera okusikiriza bannayuganda okugula emigabo basazeewo okwongeza ku nsimbi eri abasobola. Agreed to increase the daily payment limit for those 60,000 SCD account holders from 5 million a day up to now 20 million a day, all the way from today, tomorrow, Sunday and Monday. Biola Gabriel, Crossout TV, Omunyo.